Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naite wewonya salamu eri mugonna najijja wanze rozeeti. Naye nchebuzo wa mwami ya Muslimu. Tulina okubanga buli kimu kimanyi. Sobola fitting am society. Awulidde. Nyongero bajjukiza nti tuli ku New World Visa Experts. Yeah. Era ngona kubairo nkoze ne Hajjati. Hajjati gwekoze naye wa kikomando agambye result nzo okunyula abantu obulungi. Eddoboozi lyange ligenda kubayo nga nyimiridde. Yeah. Tuyimirire. So kompuli bulungi atengeri jennene tono. Mwiri yali wa Natola lijja kutonera ddala. Ene tubuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Muli mutya? Tuli bulungi. Alhamdulillah, naffe tuli bulungi. Ya tuli wano ku New World Visa Experts. Amanya gange mpitibwa Tahia Wali. Ya nkola sales officer wala. Sales officer ku New World Visa Experts. Ya Gufo gunene gubwaguga kasala kye. Alhamdulillah. Subhanallah wa ta'ala. Nafunye ka call okuva eri manager wa New World Visa Experts. Era nategeeza nti A to A visa zifuluma bulungi nnyo. Yes. Jukira tuba tulira ebigambibwa ono agamba kiri agamba kiri nti mweno amnesty omuntu ayagala okukola A to A tekigenda kusoboka okutuuka mpozi okufuluma naddawa mu nsi nti era bagenda okukolebwako aba employment bana ba freelance bwe bityo kati nga nyina okwesitula okujja muka mwennyini mutegeeza abandala kituufu mwinako bwe mwakozeeko zifuluma bakolebwako byaddala oba lugaba byambu oba manager kiyaŋŋambye yabadde asaagamu anyway simubuusabuusa naye naadde nyina okujja okukinyira ddala ku source okukonfamingira ddala n'okuba abantu bafe batugoberera okumanya ekituufu. Ya kati wano nga ku New World Visa Experts ffe tetumala gwogera kintu kye tutanagezesaako. Era ekintu bwe tuba tetunnakigezesaako tetusobola kuvaayo ne tukigamba abantu nti kino eno kiri bwekiti ne bwekiti okuggyako nga tumaze ogezesa. Amnesty yatandika ndowooza ku Sunday naye ku Monday we twatandika okukola. Waliwo already abaali bajja dda nga bagambye Tahia nze njagala 60 days visa nsobola okunoonya omulimu nga ayinamu abscond ayinamu overstay ne tugamba okay muleke deposit then Amnesty wetandikira tugenda kuba nga tubawa tiketi. Amnesty we yatandise era twabawadde tiketi bagenze era bakomyewo bayina 60 days visa zaabwe bulungi nnyo babadde mu overstay bayina abscond za Abu Dhabi, Alain, Sharjah ne overstay nga ya myaka nga 3 jonna bagenze nga tebalina we bagenze wone babagamba nti mugenda simanya ku leba biki tebalina we bagenze ebyo byonna boogera kuba nti tebannakigezesaako naye ffe twagezesezza era bagenze bakomyewo so oba ng'oli eyo tolina ssente ziteekamu freelance visa naye ng'okyayagala okubeera wanene ate onoonya omulimu ogukuteramu visa totya oba togendera ku bigambo by'abantu ffe tetukola kintu oba tetwogera kintu nga tetumaze gegezesa tulina bangi nsobola okulagako be tukozeeko abagenze ku A to A oba bano bonna bagenze ku A to A ne bakomawo ne 60 days visa zaabwe so woba ng'oli eyo oyagala kudda ku visa toyina sente za kuteekamu freelance visa jangu tukuteremu A to A. Tewali science mungi nnyo okujjako ku kisaawe wali eri w'osasulayo 105 ng'ofuluma kasita tukuwa air ticket ekutwala wali wotuuka ku check-in bakusabayo 105 n'ofuluma w'ofuluma n'otuweeza boarding pass ne tukuteramu wano visa woogenda batukwadde visa ticket egenda Kuwait wokomerawo obeera oyina visa yo ate era n'oyingira. Yeah. Naye abantu nga bajjumbidde New World. Bajjumbidde baana bangi bali mu overstay ate nga bambi tebalina akasente kawera kuteekamu freelance visa nga bangi baagala kuva mu kiri basobole okunoonya omulimu ate ogubateeramu visa so kyova olaba nti bazze mu bungi bambi olw'akasente akatono basobole ate okudda ku mpapula biri byonna babiwone
ng'ovaako omuntu abaddemu bambi ne abscondi yabbeeyo okugijjamu ate ng'alinamu ne fine za myaka emeka naye nga waneeno agenda kudda ku mpapula ze nga tebamusasuzizza. So temutya bambi mujje tubakolere A2A visa change n'oba olinamu abscondi yawa oba yawa oba oli mu overstay myaka emeka jangu tukuteeremu A2A visa change. Yeah. Tahiya wale. Abaana bejjumbidde obalaba. Abaana nga babadde bubi. Babadde bubi bambi. Nnyo naye kati abasinga basanyufu. Bagenda kunoonya emirimu. Kyemmanyi gino emyezi 2 obeera ogula time bambi kufunira kunoonyezaamu sponsor. Kati mbasaba mwena abataddemu 60 days visa temuddamu genda mu overstay. Kuba tera mugenda kudda mu 2. Essaawa eno olaba at least nga akalimu visa egenda kuggwako kaganye. Noonyayo ku busente oba okuba ewaka bakuweezeyo ku busente oteekemu visa endala. Oba si ekyo ogirodde waka embeera etereere ate oleme kudda mu 2 bye wavuddemu. Hajjati alina ebigambo ebiwoomu. Wakoze bulungi n'oyimirira. Obabuulidde ekituufu. Anyway, nyongera okubakoowoola okujja ku New World Visa Experts kubanga ebintu bye bakola bya nnamaddala bituufu togenda kwejjusa. Nsaba olagirire oyo yenna agala okujja okwetukira ku ofiisi. Akozeseza metro, akozeseza emmotoka, akoze kiki kyonna. Exactly wa wajja. Woba okozeseza metro ndooza bye bimu n'ebigereka mbalagirire ekkubo limu. Tuli Salahuddin Metro Station exit 2 gye tuliko. Tuli ku Egg House ekizimbe kiri opposite Asiana Hotel. Waggulu wa parking kiri opposite parking wansi waliwo Asiana Hotel. That's why tubagamba opposite Asiana Hotel. Tuli ku M floor office number 61. Company bagiyita New World Visa Experts. Tubeerawo okuva ku makya ssaawa 2:30 paka essaawa 2 olw'Essande lwokka lwe tutakola ennaku endala weetuli. Ndowooza sina kigenda kwogerako byonna Hajjati abyogedde. Mwenna abali awo badde bagamba nti ate tebina sente za freelance, tebina sente zaaki, kuba kasente kabeera kangi, ate ffe baatumye omukisa okola A2A. Mu confirminze era nga wabagambye New World Visa tevayo kuwa false information oba kuwa information gyetalinaako obukakafu oba bujulizi. So mwesige aba New World Visa Experts temujja kwejjusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Brisha Custom Times ojja kulekangamu efujjo lingi.